Gasimba kanene bannamawulire Radio Simba usuzeyo otya ampuliriza yakoze webali wonna wosinziro tuwuliriza twebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimba kanene bannamawulire nina Charles Romshana nina Siraje Rwama Ahmed Katerega Musazi yantegeezezza ekiro nti yabadde asimbudde okuva e Buddu ng'ali mu kkuba ajja kitegeeza nti nkakasa okujjako nga nabe yagudde Katerega ali mu kkubo abe Butambala nina reporter wange Butambala mpa brief nangandi leero beerabire yo olumba olwagundi omanyi mu abali mu byobufuzi ekirungi Siraje ono yali vice chairman e Makindye ono ya bipinga yoko yagenda musiye bangambi mune munyime ne mukuziika wowe bagandi honorable Luno Lusava kati nali mbuuza omuvubuka ali eno nabweru ne mubuuza kati olumba Olusava mu naivete yange nali ndowooza nti olubafumbye emmere nyingi bagenda kugabula nnyo nagati era alina bwe yali aŋŋamba nga balwanira n'emirambo nti guno gwaffe musigwa mu mmonya yaŋŋamba nti oli yali mukubiriza Simba usatu ne mulondako emu tulogende ne enyala muntu gende ondale bagundi obagundi so oli baŋŋamba mbu yali mukubiriza w'abakristaayo mu somewhere eyo ekyalo sagala kyogera kuba bajja kumanya awagwe ngamba naga nti sebo ti yasitudde buli kikonge nti naye luliwe yabeererawo ono omugenzi Kibirigese Bunnya ye yali nannyiniye nti nga ye yabeera naye munaye kati yagenze buli omu n'asituka nti ng'olumbe Lusava nnyo kunzi yali musajja w'amaanyi ayinaawe ettaka ayina ebizimbe mbwa twamujja na mukayumbayumba ti naye nga buli omu ayina okuba kati ate omba nga mulina amasannyalaze we gali emusinga mwakolaganye naye gumwagala mutagala ayogere gwazi asembayo amasannyalaze ne bagajjako ampuliriza oyo Siraje Rwama eyo gundi yo sigimanyi nenga ne mukyaki fe twagende semero mzinda nga waliyo fundraising egaba ne tugamba father nti fwe tulina emitwalo 5 gokambulamu twagala gawaayo wano mu cash wayita ogere byaffe bitunayogera ebweru wa kyaki si bibyo kati nga tulina ono yali akwira leerwe Musime nga tulina professor Kiwanuka ku Sheraton nga ina planning number ya constituency ya mwera mulabika mwafiirwa tetwafiirwa twayisaawo ekyaffe kakati ne tuleetema ssente nga nyingi gundi wawo professor Kiwanuka wawo Musime n'atusinzaako wawo Mike Masirika ne bagamba kale sasula kati okwogera okwatuuka mabike nga yasooka bana abalamizi ndalo gyafa ntukubo endeekuule ne kadodi fada yajjako emizindalo ebyali wabweru wa kyaki si ntegeka ya fwaza buza abantu Siraje abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire abafuniddemu ennyo nga yewombeka ng'omuganda kisitu nga Uganda tuteekwa kusanyuka olwa omulundi omulaleera Joshua Cheptegei yattadde ku record y'okuwangula emisinde gya meters 1,000 mu ddakiika omanye ebyennamba ne Siraje obikekkereza enamba 24 so kyabadde Paris bendera ekyewuunya yadduse kilomita meka mutwalo guno meters ezo kilomita meka ezo kilomita meka mutwalo kabala mukulu Kibazo Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musimba nnyo olw'okuba kyali mulamu musimba nnyo yampa obulamu nandeeta ku nsi ate nensangawo ebimbeesaawo ebiri ate tewali ajja kubingana kubirya
mukulu kibazo kyobadde ku lumbo Lusava tulinawo profeti kati nze kapere waabwe olumbo Lusava ndowooza ku lwa mmere tulinawo profeti Aisha Kabanda taliiwo naye tali mu lumbe Lusava tulinayo profeti Elisha osoma mu Bayibuli bagamba nti baali beetisa omulambo ne wabaawo ekibakanga ne bagusuula naye gwagwa ku magumba ga profeti Elisha ne gudda mu bulamu yosoma Bayibuli ojja kukifuna mu Kings so I think ngola abaali bali ku ekisa kya nannyini nsinga profeti Elisha amagumba gaabwe gabeera waggulu w'ettaka naye tetumanya ani yaziika Moses because Bible egamba Katonda yamukola ki yamweziikira so ku nsi ku nsi tusabe nnyo abali mu bulamu abenoonyeza ebyabwe abali mu kumpanya baleme kuzanyiranga ku mirambo gyaffe abo Keeso Wandege yamba tumidde mu kiga Keeso ne ku Jinja Road batumidde kati watandise n'okutumira kibi ni program si ya kutumira tujja kuyita mu y'oluggulu anti kyengamba bawuliriza yasoose wano tujja kuyita mu olokoso otandika okutumira abawa olokoso n'omushana mbamuwadde okuva kati ajja kulanga mu olokoso ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje amawulire wiiki eno ntandikira kuga mu kooti semberere omuzindaalo omusango gw'obuli bw'enguzi obuvunaanibwa wa MP abasatu okuli Yusuf Namujju n'omulala gwatandise okuwulirwa mu kooti y'abali b'enguzi omuyisani Yusuf yesise waliwo mulimu omusiraamu akamba kati obagasigase agize Yusufu Namujju kati nganti ate bafuusi bawulidde koma nga era omujulizi yasooseewo mu Kaguli ekyapasoni wa Uganda Human Rights Commission namulabye nga atudde saategedde byafudde mu Kaguli naye namulabye mu kooti nga atudde ne Crispin Kaheru nga batudde be nenzijukira Afrika na yalwo omushana yanywedde amazzi ecupa 4 nze wina komyumuka naye Siraje half liter nga abanyonyola akavuna n'akagga engeri gye yafuna obuzibu nga Uganda Human Rights Commission badonda bajimmye obuyambi agenda kugigalawo n'akola appointment ne President Museveni n'amugamba nti gundi njigaddewo naye option gye nina abasajja bo bansaba percentage senga banyongerako ku budget gye njagala era percentage eyo eri 5%. President bw'amukkiriza agende mu maaso n'okukolagana nawo n'amuwa meji omu n'omukyala Betty ne bakwataga ne recordinga audio ne basinkana Siraje story wagiwandiise mu bufunze njiwandika kati ku simu n'awaayo court reporter mulungi n'amaloboozi ate ono olw'omushana ataasoma mawulire okupafectinga ataasoma mawulire meaning kugasoma nga bagawandiise tewajja mu journalism school naye okupafectinga okuwandiika amawulire reporter yenna aga nti genda ogende mu kooti yabanga measure eya clarity kubanga mu kooti okyusa ekigambo kimu nokola mistake nene story yonna neekola ki neeyiika era bwe mwalabanga olinga perfectinze nga court reporter ng'omanya nti ono amawulire ajja kuba mulungi ddala kakati Siraje yali court reporter naye kyesimanyi nti basiraje nina babiri Siraje oli omusasi wa fitina mbadde nkikekereza Siraje omusasi wa fitina ne Siraje awandiika amawulire ga kooti neewuunya okubeera nga basinkana no nasimbwako mu Kagoli mu Electoral Commission ya Dr. Besigye ne Museveni bya lead council nga ampawabira omutwe gwali ku monitor nze nvunaanyizibwa
misled them nibampita bani balipota Solomon Muita n'agaana okusituka ono omulala n'agaana twali bana nze nyimuka n'agamba nti biki bye wawandiise konze newandiise story sinze nteekako omutwe ne baŋŋamba contents tezikwatagana ate ne bayadijaninga kooti eddakiika 3 bagende bawulirize video oba bye wawandiise mu monitor bakomawo ne baga tujja kuwa judgment at the end of judgment naye tebagiwa eyo story tugivuddeko Siraja amawulire amalala nina ne Katerega Musazi nagaye nti yalinnye jjo baasa okuva omanyi nagenda Egomba mu 80 something nga UTC ekola naye nga balina baasi emu yavanga side y'Emaddu neeyitamu nejja mpaka bayitawo Kanoni neeyiteeyo kabula soke Kanoni nejja neeyiteene waba Muwanga nejja mpaka Kampala baasi emu nga bwekuleka otegeka nkeera naye nga bw'ojja ku stage waliwo omusajja aga nti gwe mwana muto ogenda kola ki nti nze nzirayo kusoma gwe bakuteekeko ebintu byo biteekewo gwe gundi nti gwe ojja kulinda enkya ti gwolina ebintu bingi naye nga baasi eri naye nga abantu basula ku stage kyekyali interesting ng'abantu bava mu maka gaabwe sawanga baziyitanga bujonjo bunyonyi sawanga mukaaga ogw'ekiro nga bagenda ku stage nga weebuuza kakati baasi neeyitawo ku 11 ekibasuzaayo ate nga bw'oyingira temulimu ekifo kya gundi kuyimirira ono ne bamusitula kati bwe nawulidde Katerega jjo nga ntegeeza nti waayi nsimbudde nga waayi twaddayo mwasemute basaba ne banyabo mwebalidde mukola abafunidde mu mbozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira ate namwe ne mmeebaza saba okuyimirizawo program balwomushana bo baba atambulanga butambuzi Siraja amawulire wiki eno abantu badde bakyakubaganya ebirowoozo era nga bali mu ssanyu oluvannyuma lwa Ssaabasajja okusiima n'alabikako ey'Obuganda ku mutimbagano n'ayogera ku mbeera y'obulamu bo n'ayogera ne ku bantu abagisavuwaza ekyo ne kiba nga kyabadde na mirembe mu kyaki era yakulidde yagezezaako okwanjula abantu ab'enjawulo nga bwapima n'engalo yatuuse ku commissioner Masters Mpoga ne bakuba engalo natuuka ku lopu engalo teziweze Siraje nabadde ku TV omanyi ebizibu bya Siraje naye kakati kino kireke Siraje memba weeri wow ndi wano nga munnamawulire eri naye memba yayambala akakofiire kali Siraje teyasigalayo mu SDP yayambala akakofiire kati kyakugamba manya muzima omanyi ekizibu kya Siraje kyakuwa nawe izo gandiki omanyi ekizibu kya Siraje alinga Talleyrand wa Bufaransa yali saba minisita nga Napoleon yavuddeko ba Abumayanja kisinziira ku njuba bweba yavuddeyo n'omanya kibiina kimwali Siraje ono musajja muzibu atambulira mu byawe ebyo tubayita ba liberals DP SDP NUP tagenda mu FDC nawe katolaba ye danger of being a neutral journalist atatubulidde amazima ate mutandise kumulwa oze okusaba okwo kwakozibwa ne wa RDC Katerega mu ngeri y'enjawulo embuto e Masaka zaavuze ddala embuto e Masaka zaavuze era ndoza b'e Masaka be basinga okuba abeesimbu mu bintu bino ene Kampala ndaba ababeeramu olw'okuba babifunamu naye bali olaba abali kati awo ovuze kataka wiki eno minisitule y'ebyobulamu ya deployinze ba interns beyasobodde kiteke mu Luganda abayamba ku badokita abasoma abagezesebwa abasawa bakyali mu kusoma ne bagamba batunule bulungi ku sakyula ya sente ze bagenda okufuna nabaga bajja kufuna akakadde kamu nga kuvaako engondi payers ani mitwala 3 naye neti bajja kufunanga kamu atasobola ayogere ko akyali wano atasobola alekulire kati wakyaliwo abalala batafunye deploy abatafunye bifo so ekyo nekibeera
ekyabadde ekikulu mu story eyo Siraaji sikubeera nti bano babadde deployed ne sente ze bagenda okufuna ekyabadde ekikulu mu story nti abaana bangi abasomye obusawo tebaafunye deployment tebaafunye we bateekebwa kugenda kugezesebwa na kugezesa bye basomye na kukakata mu bye basomye era abavubuka kyekyabadde kibeekalakasa nti abantu abaasoma obusawo wawa abafika omwaka oguwedde awawa abafika omwaka oguwedde nga bamaze okusoma nga balina okukola omwaka gwa internship bafune certificate ya practice nti n'abafise omwaka guno oyagala bakole ki? But that means bobanga tokoze internship bobanga togezesezebwa sobola kubeera doctor tosobola obanga lawyer obanga nti government ebalemeseza okufuuka abasawo ne lawyer yenna babusomye ne lawyer yenna oba obusomye nenga tosobola kusinga oba toyina license tekuganda kubeera nga tagenze kwero DC Uganda wichi eno abachina bagombeddwa mu mwala abasima omusenyu ne bonoona lwaki togamba kugambi nti abasima omusenyu babadde bachina era ne bakiriza omusango gw'okwonoona olutobazi ne baweebwa fine ya milioni 2.5 buli omu bonna awamu cash era wichi eno nema neddayo eri ekazi negamba omusajja ono Umar kubaga nti yayingira omutobazi ennaku ziweddeyo alina okujjayo ettaka liyayiweeri kati bagenze okupima nga bayingiddeko n'eri omugagga omulala naye nga sayidi emu yayingira omutobazi naye tebamuwadde lukusa kutereeza kitundu eno kyeyayingiramu era ekyolutobazi Francis naga nti gwebeerayo naye onaatereeze kakati ekitegeeza nti batandise okuluma naye nga baluma tebagira EC Electoral Commission chairperson n'akakiiko ke kakulembera bafulumiza roadmap y'okulonda kwa 2026 nga bwe kunaatambula ne bongolamu polling stations bitano kwezi eziriwo era nga bagamba nti sente weeziri ez'okukola roadmap eyo bagenda kutandika n'okusomesa abantu mu ngeri ey'enjawulo. President Museveni yakyazizza Presidenti wa Gabon yasinde yani Ngwema mutabani wa Bongo bana abewamba abooluganda era ampulize ekyo ogenderera kigenderere nti ono ye gundi mutabani wa gundi omanye waffe bw'oba oyanjula oga nti kyalisirwa omushana mutabani wa batera kubakwata namwogera kuwa president nga bakyali wano abayinza okukulyawo naye okujjako abawuliriza bangwema bazaga nti ate wa Gabon Ngwema ne Equatorial Guinea awo wonna bwali bwa kabaka bwa Kongo eri eyedda nga abavuzi b'amatwale tebannajja kati zino zi Congo Brazzaville zi Gabon za Angola bafuzi b'amatwale be batutematemamu siraje yangu wako amawulire amalala agabadde mu wiiki ghetto circles 12 President Museveni yaziwadde akawumbi kamu ne milioni 2 zongere mu sako yaabo ezo zakuza oba yabawadde kachayi sako kitegeeza buli zakwekulaakulanya sinamanya oba zakuzaayo buli sako yagiwadde milioni meka Mark X empya Mark X ebeera ya sente meka ziyawe empya sente meka milioni 10 namba 2000 ugoyogorooza ku Mark X ebikadde ebibyo kati ngeeyo yabawadde awaze nze yange yinza obutaziweza kale yabawadde ezo 3 abantu 10 sako yonna kati sako bajiwadde ebimotoka byange nga 3 omanyi ku lumbe lwobadde oyogera kuli olusava walowooze batanjula
olide sewo kulumba olusava waliwo amaziika amabugwe amabugo ge batanjula enti empolese emitwalo 5 bajanjule nekibazo naye aleesa amabugo ate bazanjula bongerako ziro nga naye oli agamba nti entaana yonna yange ekyo bakyanjula kakati ezo omukulu Museveni zawadde alindako mmala okutegeera siraje saako yabaddemu abantu bameka saako ziri 12 simanyi muwendo gwa buli 12 akawumbi kamu ne milioni 2 ze milioni 10 kakati awo okutegeera saako ya ghetto kati saako ya ghetto erimu abantu bameka ghetto tozimanyi bwebeeramu abantu 10 kitegeeza nti buli omu ayinamu akakadde yes ate kawera kati basobola okubeera 10 ghetto babeera mu 10 kati ezo kulumbe olumba olusava ezo tobazanjula leka naawe sebo tuyina RDC ali wano akugambye sente zakuzaayo era abantu obuzibu balina sente zino obwavu bwokulwanyisa obwavu balimu nnyo kuba mpulidde ne bukuba nsimbi bakutte naffe mu Masaka omuwaliwo be twakutta abeeza emyoga kulowooza nti babawadde gundi eno gye togula ate natandika bbula ku mulembe gwa Amin abantu bagendanga okusimba sukaali nga si wa bwereere naye nga ebirango bigamba mugende bagenda bagabira ki sukaali na zino sente zakuwola naye abantu babagamba nti zakuwa ekyokuwa tukigiremu ddala revolving fund otwala n'okozesa entandikwa yaliwo omwaka kisikateregga ya mu 95 kakati ng'entandikwa weeri ngenda neewandiisa eriyo ne mukwano gwange yesigenda mwogera linnya musajja musomesa kati ali ku Kampala High School awo saagala mwogera linnya naye twewandiisa buli omu yeewandiisa wanjawulo kakati bwe mmala okwewandiisa nkola ensobi nzirayo ekanyumiza kitange muga nti waaye neewandiisiza okufuna entandikwa nga ninda olw'eggulo ng'amaze okuteeka mu Guinness emu oba 2 nga mbuuza byeweewandiisiza obitegeera kunzi olwo nali kampeyina nali naakamala okukampeyingira Medisozi Kagwa against Sebuliba Mutumba Muddu awulira newe twatuukira mu kampeyini eddako ng'ate ndi wa Sebuliba sadda Medisozi yalimba baganda bange nti agenda bawa emirimu mu URA ne tukampeyiningira Medi so you were corrupted ate yagibawa nze nali nkyali mu level mu transition yali avuddeyo mu revenue ng'ali mu presidency we agendera mu CA yali secretary wa board ya URA bwe yafuuka MP minister teyadde naye Medisozi ng'omuggyeko kakati nnyonnyola kitange nti waaye omusajja yatugambye buli omu yeewandiise buli omu bagenda kumuwa ti nambuuza bazikuwa bakugambye zaaki nanyinyonnyola zino baziwola abantu abayina ente bagaba ente bagaba ki gwente ogenda girundira wane wange toleetawo obusa ti nzisaagala busa wano ekyo nenkiwulira kati byonna bye namunnyonnyola ebirala yasiba ntegeezezza ezo sente za gavumenti ozitwala omanyi oyina okukola ki okuzizaayo ate zirina okubamu amagoba gavumenti tewolera bwereere kati gwe tebannakutuuka kukusiba nti ogenda kuleetera nze abakola ki abasiba sigeza nenkulabayo naye kakati gwe kibazo kati linda what is the definition of ghetto eyo gye nali yali bano ababeera ekolola abo nga kisaba bamaze okukidabiriza badefininga ghetto nga baba wheel caps obutaala gumuloka bo tabagidefining kati nagamba tugira tubawaayo miliyoni kati ababbo obutaala ne baba wheel caps olaza bajja kuzirika era mbadde ngamba Kateregga eyo yensobi yokka gye nakola ku sente z'entandikwa kugenda kunnyonnyola mwami Kiwanuka nti bagenda ngenda kwewola era bwe yaŋŋaana ye munywanyi wange oli Bumaali ye yafuna n'azikuba eggwale ne kati tazzangayo
era nengati nafiirwa sente zentandikwa kuba singa saddayo kunnyonnyola musajja oli singa nange nafuna kakati bannanga abantu temunnyonnyolanga tobaako tonyonnyola bakateregga gwe bagamba nti bagaba ki kati bagaba ki mufune balikebera mu bitabo bwe muba muzisibira abantu kati bazeewala eno kyotegeeza bazikozese na buvunanyizibwa siraje malayo wamma naye lwakuba lw'omushana byabaze bintiisizza bwe tubeera bammemba ba saako 100 nga saako baagiwadde obukadde 100 kitegeeza buli omu kamukamu naye ketugeza ne tubeera 2 n'omudaala gwa chapati 15 tegukola. You see the whole concept is fake. Babalirira sente za microfinance okuyamba ali weak nga tasobola kugenda mu commercial institutions. Kyobola abazifunye nga bafunye billions part of the deep state. You get? Kati bw'oba ogamba nti muli sako, does sako mean nti mujja kuba mwewola from within? Or sako means mufuuse bank mugenda kubanga muwola 9 members. No, kiribwe kite. Musako ya musinganibwa mwewola kubanga yakuterekana kwewola. Ziri zibongera mu kuba boosting. Bane no mumira all your success stories ekimanya kabonera twabadde mbakyala nga basoka ne babo emitwala 5 gine je PDM we bali batanagamira nti zijja kuba kakaddi baagala na kuzaayo badde mbafuna kakaddi bazikozeseza bulungi basanyufu bizinesi zabwe zitambula kiri muntu level ye ya Sheraton oba ya mugeto wali hoteli njagala kuba byakulabirako omanya level yo fetulya wa mama kacha omanya level yo n'abantu ngabasanyu ezo sebo size wamwe abalyake alezo mugeto bazita hoteli mpuliriza gasimba ganene bannamawulire njagala tuyingidde olunaku olwokuna abasuubuzi naddala mu Kampala agenda maaso n'okwekalakaasa naye ng'abamu abakola baweereddwa obukuumi naye ennaku nga 2 babazingako abavubuka ne babagamba mugalewo ebintu byonna ne babiyingiza sipiidi ebirala ne babinyaga. Minisita n'agamba bwe banaagenda maaso n'okwekalakaasa bajja kukkiriza abasuubuzi bagende mu butale abasuubuza bagende mu butale obw'emiriraano n'abatembeeyi bateeke ku nguudo abantu bafune saavisi. Ampuliriza gasimba ganene bannamawulire nkomawo eyo ye yabadde highlight yange Siraji. Minister Minsa Kabanda owawali ennakivubo omanyi ekiga ku board y'ekisaawe kya bebagabana kivubo bebagabana kivubo era yabanga n'olujja lw'ennakivubo alutegeera bulungi nnyo n'omuliro bwe gwakwatanga ne guzikira mirundi 3 byonna abimanyi ne bawa amabugu naye yagamba abasuubuza essaawa eno ti mmwe bwe mutagulawo maduuka nti ngenda kugamba ababasuubuza babiyiwe ku luguudo nti bo bagende batundire mmwe gye mwanditundidde. Miskini Katonda atusaasire. Simba ganene bannamawulire Radio Simba Charles Romshana Siraje Rubwama ne Ahmed Katerega Musazi. Siraja Charisa inabwa akutte notebook walinga ayagala okusimbula agende n'akakalamu kabeeyi mtono naye yakanjazise naye nsaba gy'akasaba mwamanyira biiki bakubwe wiki eno Iran ebadde mu kuluka pulaani y'okwesasulira ku Isirairi. Egguliro lisomye ekifuulannenge egguliro ettuufu liri nti Isirairi yasse omutujju nakinku ngenda lwaki ekola okwesasuza ensonga kwesasuza nedda omutujju nakinku gwenoonyereza emyaka 4 Isirairi gwebadde eno abadde awangayira yafudde si Isirairi eyamukubye naye Isirairi yasse yabadde Lebanoni owa Hezbollah
kakati kati yeggulire no akulira Hamasa why do you think Mutujo because he alondebwa Omutujo there was the Kintu. Oslo no kuchiwazo please there was the Oslo Accord Oslo Accord yakiriza the Palestinian Authority okuba akalulu Gaza ne bakuba akalulu bwe bakuba akalulu the head of the Palestinian Authority under the Oslo Accord na amulonda nga katikiro nga prime minister so he is an elected prime minister an exiled prime minister why do you call him a terrorist siraje tugende maaso agasembayo egeka okulonda kwa Venezuela kwalangiriddwa nga awangudde 5 mu mwaka bamugamba tewali gundi results sheets ziraga bakumiyemu omuliro bali mu kwekalakasa bawakanya okulonda kwonna n'abantu bagamba nti ate nebayo Milirwana agamba nti waye nti oyo ye yawangudde tumuyozayoza opposition oyo Milirwana muzibu nnyo but I read the statement did they congratulate him ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire si eriyakakasa nti owaye nti oyogedde ku kyokuweereza mu kooti nti ye John Kakande yamuweereza agenda reporting mu kooti ayiga amawulire bwe gakolwa kati yaweerezani ono bamuyita mubuuke nene bayo n'omulala ampeereza agaye sebo mu kooti bakuweerezangayo ng'ekibonerezeera nti aba New Vision bwe baalabanga nga story zo tezikakata zirimu omunyo ogutanoze aga nti genda reportingire mu kooti era ayina gwagamba wano ate mukwano gwange mumanyi prime minister yamwemulugunyako ow'ebiseera nze erinnya mbadde ndyogedde agenda akole court reporting naye teyalwayo naga nti ewanyi ngenzi ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire Katerega ntandikiddewo abewafe abalunda ebyo nabyo nimbyejera makerere ebyaki ebyokugenda mu kooti kuwuliriza muwandiike naye kugenda makerere okubisoma yataka makerere okuwuliriza kikulu eriyo munnamateeka akugambye ssebo Katerega teriyo ndagaano gy'okola n'afunye sente za PDM era n'olwekyo teriyo kooti erimu nsa yadde ntono bweti egenda kusingisa musango alemeddwa okuzaayo eza PDM n'ez'emyoga wuno munnamateeka I agree with him in total kyengayo yana byemukola anti if it's a soft loan wemanga zinemye okusasula that's a civil matter it's a debt it's a secured loan bwe ziba zinemye okusasula why do you prosecute me it's a debt ntwara mu civil court ofune judgment ontwara as a judgment creditor where does the state come in any case it's not your money bobanga wazuwa sako it's no longer your money it's a grant to a sako nze ezimpa de sako manje entwale mukota za sako yes ampulirize n'ensonga ngikomezaawo abageto bayinza okuwulira lw'omushana Katerega gavumenti esigala ye garanta sente za muyiwa musolo Katerega emyaka 31 later nzijukira bulungi nnyo Naggalabi Buddo Naggalabi oyo mujjukirako ensonga eziwerako ekisooka nti jjajjange yali musajja wa kajanja bulungi ku bintu bya Buganda yali avuga eggaali ya Alaale oba eya Phoenix zaali bbiri ng'alina Phoenix alina Alaale nga gyapakasa bamuwa bagitani Toyota pickup Hilux naye nga lwaba agenda okukola ebibye nga ye Hilux agirekawo n'alinnya Phoenix n'agisotta zikyaliwo eggaali ezo Phoenix neraale sirowooza bazitondawo waliwo wano kampani yali ezituusa naye nga za sente nnyingi naye omusajja yavuganga Laale n'agenda e Naggalabi Buddo ng'ava Maganju n'avuga akagaali mpaka eri ne mumubuuza owayise wagenze kukola ki tulongoosa tutegeka that bumalirivu
tutegeka twasuzeeyo kati tukuuma nyumba yaffe kola etya nga ayina obumalirivu kati newatuuka stage nga yakulongoosa nnyanja ya Kabaka n'ava ewuwe n'ava ewuwe gye yali asula najja ewaffe gye twali tubeera Mulago Kaleebe naga nti mwenna muti munjolekere ye ng'avuga gaali ffe ng'ayagala tutambulewo mpaka ku nnyanja ya Kabaka nze nasibira Mulago ku kisaawe nga nsamba akapiira kange ne kanoga era buli lwe basimbulanga nga bwe tuwetaawo nze nga ku kisaawe Mulago ntuuka era ng'olwo olunaku ndumala nsamba akapiira nengera essaawa ze balina okubanga bakomyewo nembeegattako naye eyo obumalirivu bw'abasajja abo nina n'omukyalo omukadde yali wa myaka nga 8 yali asula saidi z'ebusege eyo yakwata famire ye practically ng'esula ku nnyanja ya Kabaka balongoosa obumalirivu obwagazi essuubi omulundi ogwo essuubi eryo nga lirimu 2 ng'oggyeko restitution gulu ojjukira the gulu resolution si ya parliament si ya CA ya Ame Council Ame Council resolvinga Ame Council high command Ame Council resolvinga restitution ebirala ne bijja mu mateeka tutambudde olugendo okutuuka olwaleero Katerega reflect olugendo olwo ne ebirooto by'abantu nze ku lwange nali muto ku biseera bya Amin n'oluvannyuma nasoma nnyo documents abataka okuva mu buli district oba mu buli region basinkana Amin abamu ku be yasembayo kusinkana baali ba Buganda nga mulimu abaliko bakatikkiro 3 Mikairu Kintu Paulo Kavuma ne Mayanja Nkanji Johash ne basaba okuzaawo Obwakabaka ne basaba federo ne basaba okuzaawo ssemateeka wa 62 Amin abagamba ebimu ku bintu bye basabye bikwata ku Uganda yonna Amin yali yasuubiza nti walibaalayo national conference ey'abataka bonna okuva mu bitundu bya Uganda byonna balabe ebisoboka n'ebitagiraaki n'ebitasoboka kuba yali ataddewo obukiiko obuwuliriza commissions of inquiry bungi ku nsonga ezo naye simanyi oba waliwo akamaliriza ne ripooti oba zaafuluma kakati Amini yagenda okumala ne bakkanya ku kintu eki kye yabawerawo ku olwo tikale y'omulangira ayitibwa eki Saabataka full stop era omulangira Mutebu yakomawo wano nga Namasole amuzaala azamye azaye na Amin nagenda wayina okukiikako embuga Amin amuga mwana wange weesomere abakulimbalimba nti Obwakabaka bwakudda bakulimba Uganda tedda mabeganga kooti edda maaso nga ki nga Bugolo yafuuka republic ani agamba olwo Amin agamba Mutebi Uganda yafuuka republic naye nywerera ku misomo gyo tebakulimbalimba omwaka guyinza okubanga gwaida 75 kakati netubeera bwe tutyo mu 8 mu issue ez'amaanyi nga tuli mu kalulu ng'era ebya Buganda tebiriimu yadde abantu babanga nabyo nga Nkanje yabyogerangako yali musajja mulokole Walulya Luyimbazi ambuuza nti kibazo n'abali mu studio, are you sure you have the stomach to actually give us truths about the story you've started with? Charles muddemu oyo lwaki nze ngambe gwoba omuddamu olubuto tuyine emitwe abuuza, are you sure you have the stomach ne stomach okwogera half the truth ku story gye mutandise naye amagatu amazima so mu 8 eyabyogerangako ebyo ebya federo n'Obwakabaka yali Joash Mayanja Nkanji ne batuka n'omulangira ndi musamize ng'ate musajja mulokole yali Jehovah's ya pastor
kakati mu 86 oba yali July oba August omusajja bamulangiranga obukoddo obuggulu nkanju oyo byonna nese butwadde mu kuzika Dr. Musiitwe Masaka mu kitundu nkanji gye bamuzaala ng'era yewazaalibwa ne Joseph Mubiru gavana wa banka eyasooka yewazaalibwa Kintu Musoke prime minister sebo bantu b'amaanyi era enduuzo yewava ne mukulu Sempijja naye okuddayo ku kiri abataka basinkana president bamusaba ebintu bisatu bamusaba federo ne bamusaba obwakabaka ne bamusaba embiri bulange masiri ebyo President Museveni n'abagamba ebintu byonsatu bye musabye biri serious bijja kwetaaga okwongera okugira ki okuyetegereza naye asigala ayogera n'abataka ate oluvannyuma ne Saabataka n'ateekawo Saabataka Supreme Council ekikulu Saabataka olw'okuntikko eyo yali ekulirwa omulamuzi Musoke yawummula kwe kwali Professor Nsibambi olwa Professor Nsibambi twaluyitanga olukiiko lw'ebyaffe kakati ate nga ame council resolution ewedde mu 92 enteeseganya zigenda okutandika eziri fomo olwo kabaka n'asiima n'ateekawo akakiiko ak'okuteesa nga Ssaabateesa ye Professor Apollo Nsibambi ku saidi ya Buganda ne President Museveni naye nassaawo akake nga ye Ssaabateesa ye General Tumwine kwaliko Baserwanga Lwanga n'abalala so mu biri ebintu ebisatu bye baasaba babisaba Amini babisaba Museveni ekyobwakabaka kyaddawo bukolokolo ekyokuzaayo ebifo by'ennono embiri bulange amasiro byaddayo bukolokolo kwaddiza intoto kyonna mwaddirayo nze kulwange kyendowooza nti tekyandibadde kyeyo kyandibadde kya Buganda government singa federal oba regional government ebezeewo kuba kati twagenderako naki n'ettaka ly'amasaza n'amaki n'amagombola ne mayiro entongole eza Katikkiro ne ba minisita so bwe ndaba emyaka gye 31 ekintu ky'obwakabaka kizeewo obwakabaka buddiddewo ddala nabadde nina wendaba nga mukulu mulwanya muli ku TVM ng'aga nti yali ne munywanyi we Kategaya namugamba muna sustaininga n'ebintu bino emyaka ebiri bana abavubuka yanga generation bana abazaaliddwa ku Obote n'Amini ebyo bana bya appreciatinga mulanya muli yagambye nti ate babya appreciatinze n'okusiiga ki n'okusinga ate abakadde abaabirabako so ku lwange ekyo kitambudde bulungi nnyo ebyaffe nabyo bitambudde bulungi yadde oba management erimu ebizibu baki naye kitambudde bulungi kati ekino ekya federo kirimu ebyobufuzi nalibene Katikkiro ng'aga nti era ekyabanjibwa ekyo kyetaaga nga nabiri bwe bitazibwa nga oba oliawo oli bwe yandyagadde naye nga byawe entandika for example bagamba nga linti bazaawo kabaka tebazaawo buki bwa kabaka ne kabaka n'agenda Naggalabi n'atikkirwa ensi yonna n'esanyuka era sabonze ekiro ekyo nakimala Naggalabi mukama wange wali reporter mukama wange Grace Makula mukulu yali nanyini ngabo yanteeka Benz n'alagira mukodomi we Dr. Tendo n'anvuga ne bantwala buddo bunga bukyalisanga 2-3 era saba abamu ku bannamawulire baawano ebintu babijja kunze aba print aba electronic nga baseruga nabala n'aba print baganda we bakigozi basente nga ba New Vision bagenda okujanga notolwa ebirumbi byawo era nze byenna formulating nze nabawanga brief walabe ebyaji for example nakola observation nga Abu Mayanja azene omutaka Semanobe ne kabaka zene jierie neriwangula eryani erya Semanobe mutolwa ebirumbi Abu Mayanja yasooka okusala eddiiro okuva ewa Semanobe okudda ki ewa kabaka n'enkiwa bulungi aba Vision ne bakikuba binyo olwokuba Abu yali amanyiddwa nti yasalanga eddiiro okuva mu kibiina ekimugenda nekikwatirayo ddala so ndi proud nange nti ekintu nakyetabamu ate nemba proud nga kabaka ayogera eri nobeera proud nti era amawulire wagawa twist ya Siraji saga my own observations ate ze nenzisharingira ne bannange nizikolera ddala opinioni
naye nga teri amanyi ti small boy nze kyatandikidde ku nze. President n'ayogera eri Bulange eri olukiiko mu Bulange ne Kabaka ne Katikkiro Nkanji awo wonna naye kiri kyogamba emyaka 31 waliwo okutya nti ebintu bino biyinza obutatambula. Ali Mazulu yali awandika nti Mutesa the last Kabaka of Buganda nga baliko eri theory ya Amini nti Obwakabaka tebuligira ki Obwakabaka buzzeewo ate Obwakabaka buno bwali busobola obutaddawo kubanga kaweefube yali akoleddwako bukya buvaawo mu 66 yabeeranga agwa butaka. Lule yagezaako okuteekawo wano ba regional commissioner Eddie Rubowanga wa Buganda ndowooza n'okulayira teyagira ki teyalayira mukyukakyuka leze yasembayo okukola nekyalabika nti ebintu ebyo bizibu naye Museveni bw'amira omwoyo mwame kanso ne bamuwakanya Bakahindo Otafiire Babesigye Baserwanga n'alemerako Museveni ng'omuntu yassaamu kinene. Abaganda bassaamu nnyo kwotolwa 8 balweta bamu tebaali ba spectator nga eza 7 tebalinda bulinzi wano mu kisaawe baali tulinda gali ku nsalo era baali bazanyi naye era baali basobola okuyisibwawo naye omusajja teyabayisaawo ekintu ne kiba kati nze ndowooza ekyetaagisa kati abaana ffe tubeera eyo mu mikolo ne banjula omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka ne banjula omwami ow'omuluka owa gavumenti nogamba omwana oli asoma gundi SST okubyawula yes akimanyi tono Bishop abawe Namirembe nono abaweerubaga ebyo bya ddiini naye bano abalabika nga abakola omulimu ogumu bonna bakubiriza abantu community development bonna babakubiriza hygiene bonna babakubiriza kulima na kulunda nze nsuubira kati ekiyinza okwetaagisa era nawe ku mukoto naawe gwobeerako gwa Buganda think tank gye baŋŋamba abamu naye simanyi baloya abamu tebakkaanya nakyo nti provision z'omusamateeka mu bwe zirwawo nga tezikola ziba teziriiwo mu provision eya 10 mu nnyinga ey'e178 ya ssemateeka wa 95 nga bwe yalongosebwa mu 2005 ne mu kawaayiro lw'okuba abamu babyonoona akawaayiro eba schedule naye abamu ate articles ze bayita obuwaayiro ne mu kawaayiro ak'omukaaga 6th schedule baalambika ekintu n'endagaano y'olwenda kye yali teyakola ekintu ne ssemateeka wa 1962 kye yali takola engeri olukiiko regional assembly mu kitundu ekirimu Obwakabaka bwe lunaabeera nga Kabaka ajja kulonda kimu kyakuna ekyabamemba b'olukiiko olwo okuva mu 25% era nga abataka abo be bajja n'okubakiyita standing committee with exclusive powers on culture ebintu byonna ebyennono ng'abo bye basalawo luli olukiiko olwawamu terubigira ki omuli okusaako Kabaka n'ebirala so nze ndowooza nti olugendo lutambula of course deliberately n'obuuka disagreement we yali eriwa kwekyo enkiiko ebbiri enkiiko ebbiri kyazuulwa nti zijja nange nzikanya n'ab'emmengo baaga nti kubanga ndowooza gavumenti yali ega nti tubeerewo n'enkiiko Yusuf Kasiriva akugambye nti tobuuka nakya minisita w'Omayanja agenda agamba abantu nti Obwakabaka tebuliiwo ekyo nakyo kale tujja kituukako naye kiri ekyenkiiko ebbiri kyali kiyinza okutegeera obubi n'okwawula abantu oba abaami bano nze bendabanga abaami ab'emirundi ebiri bwe baleeta obuzibu kiri ekyassibwawo ndowooza kyekyali kisinga obulungi ndowooza saidi zombi gavumenti n'ebitundu ebirala ebya Uganda kuba waliwo ebintu bye balowooza nti Buganda ye yabisibako ennyo amaanyi sebo ng'ate si ye yali ennyo for example ekyoga nti Katikkiro yes ajja kulondebwa abantu naye ng'alondebwa mu bazaaliranwa b'ekitundu ekyo ab'ebunyoro be bakyesibako nga batya nti abafuulu kibaali babamalako ebifo mu palamenti ne loko nti bajja kuvaamu Katikkiro naga nti bajjajjaabe balina okuba nga baali ba mu kitundu ekyo ensalo za Uganda we zaakoma okukubirwa mu 1926 kaakati ekyo ne kikisiba bulungi kiri kyabadde agamba kire kya Mukulumanja Mwami Mayanja ali entitled to his views kakati ye Mwami Mayanja alimba n'abagamba nti ekyazibwawo si kingdoms ne traditional institutions nti ekyazibwawo si Bwakabaka ne bukulembeze obwensikira n'oba obukulembeze obwennono kati mu Luganda nze lwe nayonka mbabeere enjawulo wakati w'Obwakabaka
n'obukulembeze obw'ennono n'obukulembeze obw'ensikirano sigirabawo. Ekyo obwakabaka bwa bika bingi. Kati obwakabaka bwa Katonda kingdom lunaku ono asiiba asaba wano ng'atandika ng'ayogera ku bwakabaka bwa Katonda nakikati obwo obuteeka luddawo. Mwami Mayanja nze ndowooza nti waliwo mu by'ettaka biwenzikanyaamu naye nga ku mbuga z'amasaza wano nenzijukira Romshana alina ebizibu n'abayudaaya nga balwanira teritori yaabwe naye wawulo yajja wano nga oba yasuze musanyufu kiki ng'atuyimbiramu nnyina oluyimba lwe yayimbanga. Kyora sobola kubasonyiwa balimba maama Sayuni eri muggulu Sayuni kyawa Sayuni omwigulu Ruhanga jabeera Katonda jabeera mbwe ndufa gye ndigenda maama nakkiriza n'abawana twamugulira essuuka za white sobola kwebaka mu ssuuka za white ezo za Yesu n'azitwala ku kanisa bulala n'aziibaka mu ssebo yesigana tokkiriza nti eriyo obwakabaka obutali buno naye nga babuyita Zayoni. So ekyamukulu Mayanja mba nkirabira omwo naye okusoomooza era okuliwo nga maliriza ssebo okusoomooza okuliwo Katerega awo tuwadde story nja kudda ku contentions bonds of contention Siraje Rubama Katerega kyatuwadde ekyangu ewa Katerega is to narrate the story. Simple say Katerega bidduse olubuto tayinaamu berti Siraje emyaka 3 mugumu contention ebadde luddawa okusika omuguwa okutuuka olwaleero the highlights of this contention era relationship eri luddawo olwaleero njaga kutandika nengo omuzindalo gwa Siraje Sigonde sembera omugenzi Joshua Mayanja nkanji ekyo kukodo simanyi banki muteeka niba nange erinnya ly'omusajja oyo yajja waffe okulaba omusajja yali dereva we kati oli n'amugaa nti ono ye mukulu Mayanja nkanji ife yatugaana omuyita kati ffe abaana abato ne tugamba mukulu Joshua n'atusomesa n'agaa nti nze sinze Joshua nze Joash Mayanja nkanji era n'atugamba nti bwe libali ku kaluubiridde totegana nalyo just gamba Mayanja nkanji. Yes, twamale banga nga naye yali musajja muzibu namale banga nga simanyi linnya lya musiraamu yali kikakata ku dereva we edda nga Mayanja nkanji bw'abaasi by'obusulubu babuyitanga busulubu kana akalevu ka waggulu mustache ne kino ng'aga nti ne dereva we ayina kwamba kubeera bw'atyo bayina na kwambala suuti yemu kawunda suuti yemu nga bafaanagana kati bino byensomya oluvannyuma bye bindaga nti mu nsi y'ekikesi tebamanye oba ono Romshana oba gundi era ne Paulo Mwanga yalina omusajja ndoze baali bamuyita Makanya yali w'embaale yabanga ADC we nga bafaanagana nga bambala kimu era nga abantu bababuliza ddala abantu abamu baagala amannya abiri nze namala ebbanga nga complaininga nga siraamu batuseera batuwa minisita bana nebangamba okutanta mumanyi ejaberi naye ngeri ya jaberi nayo tegeera luvannyuma nali mmanyi bidandisadi so ne Mayanja nkanji Johash nze obukoddo bwe simanyi we bukoma simanyi we butandikira naye dumu tuba tuli mu Coin Hotel twetegekera okusomesebwa okubangulwa okulonda okwali kugenda okuddako mu biseera ebyo nga ye minisita wa finance yali agenda okuggulawo nga kwa nnaku 3 twasulayo ku makya naggulawo n'agamba bannaye nina business schedule nze nina okuggulawo ate n'okuggalawo after 3 days naye ngenda kutambula mufuwayo bwe tukompactinga ebintu bino byonna mu lunaku lumu ne mugenda okusoma mu nnaku 3 ne babasasula sente zammwe abagala ne mwaddayo abasigala ne musigale mu hoteli omulokole nga bwagamba yes fena twakkiriza batucompacting era okusoma twakumala ssaawa 2 za kiro ne batusasula abaddayo ne baddayo neŋŋamba ekyo nenkirekawo naye ebya Buganda benefit obuzibu obunene controversy ennene eri ku
land ownership, land management ekwata ku Buganda. King Louis owokuna mu Bufalansa yagezaako okumanaginga ettaka ne limulemerera era yamaliriza bamu assassinatinze ne mukazi we yali wakuna 10 alitoddeko silitoddeko then yamudiira Mave Million naye bamu assassinatinga ng'ettaka likoze eki limulemye. Oyo yali wa 1758. Kakati omuntu yekka yagezaako okumanaginga ettaka obulungi yali Prince William, abamu bamuyitanga Konkwala, bamuyita bastard mu byafaayo. Era embeera y'ettaka eyalema bali batuuka n'okujja ku bannannyini ttaka ng'Abakatuliki babajjako ettaka lingi. Ono oŋŋamba kati ono w'Ebungereza naye ŋŋamba bali kye baalemwa ow'Ebungereza yekisobola. Tibali batuuka n'okulijjako ne balijja ku Bakatuliki ne bajja ku balandiroodi ne bagaa kabalitunde baliguze bannansi abasobola ne balemwa ne batuuka n'okuliteekako bakomishona nti lino nditunda otwalako yekameka. So William n'akola ekintu omusingi ogwaleeta ettaka lya Bungereza okusaasaana, obwenkanya bw'ettaka ne butuukako ne mu Uganda ng'abaali bakama baffe emyaka egyo gye twamala nabo. Bwe baaligabana ne bagabana ne balekawo akanaana ne balekawo ne batereka ne bagabana abakulu ne bafuna mulimu abaafunanga omulangira akungulu yafuna eriri nga ye abasiraamu baatuwaayo kawuuye butambala katono bawa mulangira kakungulu oba mbogo anti kati ye family eyo andi otuukiriza oli ayinza omutaka Nadduli wali wafuna naye n'afunako paati nnene nnyawo n'abalala be baasobola kati lino eryasigalawo ne bagamba ne baliterekera omugigi oguliddako eryo eryalema lyeriremye lyerivuddeko n'embetezi okubanga likola ki nga lireeta embetezi. Otherwise senga issue y'ettaka erirayebo sirowooza nti n'abantu bandidimandinze federal kubanga yes nga eri mu bwenkanya. Katikkiro nase aliko kati kyakozeeko katono okuteekamu initiative mwanyi zirimba abantu ne bavaayo ne balekera okutunda boda zaabwe ne baddayo ewalala naye kati obuzibu obwebuze nti in fact Siraje Masaka bayagadde nnyo okufuna abantu okwekalakaasi naye nga babalaba nga n'omuyaayi gwe wandigulidde akaveera ka Waraja ajje ku luguudo waakiri agenda nabbe mwanyi musiri naye n'atamalira biseera ku luguudo abeekalakasi babuze nti wabaddewo ekkobaane eya gavumenti eno okugezaako okunyigiriza ettaka balandiroodi mwebali abali wiringi n'okutunda nga omugenzi nagenda yagezaako okutunda yatundako ne bamulyaza amaanya eri abali wiringi okugaba eryabwe nti road fund we baagikola land fund we baagikola teyabuna bitundu byonna mostly bagitadde eno eri interest z'amafuta etali interest z'amafuta ebibira bigenze biri azamaanyizibwa ne biriibwa etuse gomba bw'oyita mu mabira wali olaba ekibira ekirungi naye bw'oyingirako munda mita za 3 olaba nsuku ng'emiti gyonna baagikola emiti egimu twagendayo ko ntusulawo mu mabira awo n'omukwano gwa bamuyita Dennis Katamba ne batugamba nti Amini yasimbanga miti ng'akozesa nnyonyi helicopter n'ayiwa ensigo emiti ne gikola ki eyo initiative wano tekola ki teriiwo. Abantu be bagoba mu ntobazi bagoba mu okusinga banaku bokka nti bw'otuuka ennansana eno be bagobamu ne babatwala ne mu kooti ne bakomawo ne bateeka ne bawanjula osangawo amayumba agali mu kitundu kyekimu. Musisi wano yamenya Nyakaana mu lutobazi lw'Ebugoloobi nga mu kitwe ekizonna mulimu olwasebaana Musisi Nyakaana bamumenya ku Nyakaana. I mean Nyakaana Musi yamumenya Ebugoloobi
fulaati yonna n'agikuba ku ttaka. byali byaluvanyuma kuba Sebaana yali antutte mu kkooti. Sebaana yali eye nakati ekyaliwo omugenzi. Kati ebugoloobi wali ewaffe Gaba ne bamenya omuntu omu wa petrol station ne bamenya n'eno nakawanga okuyirana wava omuntu omu n'abatwala mu kkooti n'abasinga. Kati bakoze ekintu kyekimu mu Buganda bw'otuuka ekaazi waliwo olutinde lugenda okwabika ate nga lukuuma amasannyalaze manene amazzi galukuba buli kiseera lulimu enjatika naye nemba bwegendayo telutunulamu abalistowaringa batya yanoonya muntu omu yekka gwe bakomplainingako ennyo negamba gwe tukugobyewo ate wano abuyinja tubuteme wano ozimbewo wano tozimbawo mpunzika bwe nti abagagga babiri bali awo ng'omu whistleblower wa President Museveni. Siraje togenze kati ate mu byannema. Ndi mu Buganda n'ettaka. Ye olwokuba oli Umaru si waayo ono Matovu Francis ye ettaka liri balinyaga ng'ate President amanyi enva gye yava nayo n'engeri gye yakomyawo tunyefunza n'amuyambako n'akomawo wano ne bamukwata ne bamubba kati alinga agamba nti ba whistleblower nga bano abakikoze ku Uganda Human Rights Commission okusasulwa kwawe kuteekwa kubanyagibwa talina kyabasasula. Simbagana ne bannamawulire. Siraje ahintinze ku kintu ky'ettaka. Njagala genda mirango naye ettaka ebadde bone of contention. Abasoma endagaano y'olwenda yali ndowooza mukulu Odoitanga Fred nga nsomesa ebyafaayo bw'aba amenya ezimu ku zaali criticism ez'endagaano y'olwenda ensobi eyo abantu bakyagikola n'olwaleero era nti mu mannya ge baatuuma kabaka wa Buganda nti baagaa nti kabaka anaayitibwanga His Highness. Odoitanga Fred n'akasazaawo wansi naga nti ono Highness abeera mulangira omulinda ngoma Ebungereza oba balangira b'omu matwale nti abo baba balinze nti tabeera kabaka nti kabaka abeera His Majesty ngaga nti kasita bakuyita Highness baba baga nti akuseeseetudde. N'endagaano yali ekkiriza Abaganda okuyita kabaka waabwe byonna ebitiibwa byabwe Abaganda tebaafayo kubanga baasigala bakyamuyita Ssaabasajja naye sebe kyekya okuba gwokireso nasonyi okigendako ekya His Majesty ne His Highness kikulu kubanga obwakabaka bwe buddawo juzi nembaga nti nga tetukyali twale nga kabaka amaze okutikirwa tajja kuyitibwa His Highness ajja kuyitibwa His Majesty ne bamuyita nti His Majesty. President Museveni mu mukono gwe n'abawandikira n'abagamba nti His Majesty oba Her Majesty kiba kitiibwa ekiweebwa kabaka oba n'abakyala nga mukulembeze wa ggwanga nga bw'olaba Queen Ebungereza nga bw'olaba kabaka w'e Morocco head of state tewali buzibu kasamukiriziganyiza awo ne mukwatagana naye katereka mbadde ntidde ntajja kunzisa ku mulimu naye yeebali tanzise ku mulamwa ayongedde kutereeza naye nina kyembadde nzijjako kyemmala nakyo ku kyo buli lw'oyita kabaka wa Buganda nti His Majesty bakujjukiza nti His Majesty kitiibwa ekya head of state ate kituufu naye ndabawo wano bakabaka n'abakulu b'ebika mu bitundu by'amawanga amalala abeeyita His Royal Excellency Majesty siwulirayo bwe baba reyizingira naye owa Buganda buli lwogamba nti His Majesty naye abalala banyeeyita teryenyega lindako nyige pesa manjagala kasiro omosho naawo waliwo ebbaluwa eba wa mukulu Museveni ate nga ntuufu ekyo tokiqualifying ng'eriko ne stamp ne siiro ng'egamba kabaka wa Buganda aba Buganda ebyo byabwe ebyomu toli head of state in other words toli kabaka no because the kabaka genda the kabaka was the head of state Obote was the prime minister. Ochiraba
olw'omushana abyononye naye kamaliriza opinion ye ati si tebagala mazima maliriza. kakati therefore kyaze eggulu kyaleeta eggulu kyaliko kaminus mukulu kibazo kateeka waliwo yagambye twakomawo bukolokolo ekyo ekikinokozaayo onoyitanga Fred ayinza okuba nga kati omulundi guno takyayagala babimugambe nti abitusomesa ekibinokozaayo nti awo waaliwo gap. Abasoma ebiwandiiko bya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyebbaluwa mbadde nakimisinga I must say neerunye Yoweri Museveni bw'aba awandiikira kabaka wa Buganda n'abalala bonna aga nti Your Highness the kabaka nze buli lwakawandiika nga nzirayo mu klasi ewatanga nga ono ategeeza ki kati katerega nyambye akiqualifyinze njonaga nti wayi nze kamwejungira wamu kati mukulu kibazo waliwo eyo eriko kope sisi bazukulu mukulu kibazo oyinza okukirabira ku mwami Museveni naye otango doyera yakugamba sitango doyi n'ebyo ebyafaayo nti Buganda yasooka nebeera protectorate naye ng'era state nga bolaba Zanzibar naye endagaano y'olwenda egidimootinga n'egifuula essaza kuba mu Luganda province bakivunulanga ki essaza neega nti Buganda ejja kubeera emu ku provinces ez'omu Uganda ki protectorate kaakati era kabaka neega nti bw'anaabanga omuwulize eri n'abakyala wa Bungereza kale olwo ne n'abakyala anaamutongozanga nga native ruler beewala mu ndagaano y'olwendo ga nti nga king bagamba nti nga native ruler owa Buganda province so nendoza batufuga byonna bisobola okutya naye bakabaka si buli kabaka nti head of state mu United Arab Emirates kuba kati Dubai sije mutenda United Arab Emirates erimu bakabaka bangi ba emir naye barotating aba chairman n'abeera president nono Mutesa gwagamba mu 63 teyali kabaka wa Uganda yali president wa Uganda era yayitibwanga his excellence bwe yakomanga ewe mengo eyo n'abeera Ssaabasajja oba his highness ate bo baki appreciating practically kubanga era waliwo obote bwe yabanga ajerega ebitiibwa bino ebyassa nga nti bakabaka baffe babawanga ekitiibwa kyassa ng'ate eri Bungereza babiwa bakopi naye bakabaka baffe bali proud of that mpuliriza gasimbagane ne bannamawulire ako mbadde nkoonako bukoonyi kiri ekyettaka tujja kudda because ettaka ebadde bone of contention abaafuna ettaka mu Lwenda ebyafaayo ebimu byenzize ensoma oluvannyuma abantu bangi balowooza nti ettaka baakoma okuligaba mu 1900 nze nagenda okukebera ebiwandiiko byewaffe nga abaafuna ewaffe bajjajjange tebaafuna mu Lwenda baalifuna mu 3 something wawandiikiranga omukulembeze entebe esijjukira office no indicate nga byoyagala okukola ne wawoyagala naga nti byosabye okusinziira ku byalabye ogwanidde oba tokoze eki togwanidde omu ku bajjajja yasaba ettaka lye yasaba obunene bwalyo bwali yasaba nga bw'onoosaba yiika 10 oli eyasoma ebbaluwa bwe yatunuulira naga nti ono bya proposinze okukola agwana 3 n'amukubisizaamu emirundi 3 kuli eyasaba nerya mayiro sirya freehold so ettaka lyagenda mu maaso okugabibwa ate sebo ne Siraje lyagambye eri abasiraamu abasiraamu babajjukira bamaze kulwanagana myaka gya 2 abo tebaafuna mu Lwenda ne banoonyayo ne balaba nga waliyo mayiro 10 ezifisse naye nga baali babategekera lingi omwali n'ensambi ya mission ndi baali batajjayo ab'ekibuli kawempe ne babawako yeri yaliti abasiraamu tebaalijjayo ne babawa mayiro 6 ab'ebukoto ne babawanya mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo si butambala kati ettaka lya kuno eryaterekerwa abaana n'abazzukulu abalijja the confluence of crisis one ebadde ku ttaka erisinga lye twayita erya freehold
oba eryakenda akaaterekebwa omugigi ogulijja. Ettaka eryo lyeriri mu territory esinga obunene gye bayita Cattle Corridor mu Buganda, Kyankwanzi, Mawogole wa Bakateregga, eno bayitayo ebulemezi eno Ngoma. Eyo ringi yonna eyeetooloola Buganda gye baayita eya Cattle Corridor ettaka lyaterekebwa Savannah nga literekeddwa omugigi ogulijja bano bagomba bonna. Ettaka eryo lyerimu ku ttaka kwe basinze okugoba abantu mu bungi. Baligabye ne balinyaga bunyazi. Kati awo bone of contention nene nnyo. Kyova olaba nti abantu enfunda nnyingi bwe baba babanja akenda bandituyambyeko ne babeera definitive nti akenda kano kali ludda wa. Bwe kagenda eri district land boards, ekimu ku bintu abantu bye babuusa amaaso emyaka gino okuva mu 95 okutuuka wano, mukadde wange Jaberi Bidandisali bwe yali minister wa local government yali very opposed ku multiplicity ya districts. Nga buli lwogende wa Bidandi nti bakutule mu district, Bidandi yalina dashboard ng'eriko by'olina okubeera nabyo. Twagamba district eribeera ne population yenkana bwe riti, ebeera ne trading centers zenkana bwe ziti, ebeera ne bino ne bino ne bino. Temubiyina. N'olwekyo temufuuka. N'Ebidandi baamu overrulinga enfunda. Bwe ngende wa Mzee Bidandi ensimbi ziwoome mu muti wali. Naga nti mmwe ekizibu kye muyina temulengera gye tulaga. Kuba in my naivety nali ngenze wa Mzee Bidandi nga mugamba nti naye Mzee gwe okayanidde wano baleme tukutula mu districts. Ne bannaffe emitala bagujula bakutula mu kinana bagiyita gerrymandering. Naye nanga nti ekizibu nti mulengera kumpi kubanga bwe watulanga mutingo ogenze mu ssomero nanga nti buli lwe bakutula district etondawo bino ebintu bibiri wammanga. Etondawo akakiiko akagaba emirimu, District Service Commission. Tebeerako bava mitala, ebeerako ababeera mu kitundu ekyo, era be bagaba emirimu. Era mujja kwetegereza ng'ab'omwo mu kitundu be mulonze n'obukugu bwabwe. Ebeerako akakiiko ak'okubiri, District Land Board. Nti ako ke kagenda okugaba ettaka. N'atumya map. Yalina map ne kana akantu akayimirira bakayita izo. Kweyimirira bweti. N'akwata ne mark. N'andaga districts ze twali tuwogerako. Naga nti zino districts originally tezaali populated. Endala zaasafaringa obulwadde bwa Mongota obwaleetebwa sese flies. Kati tezaali mu bantu. Nti bw'ogenda okuteeka mu district land board, eno ye character y'abantu bw'ogenda okuteeka ku district land board. Ekisooka bagenda kubeera bazzi nga baasenze busenzi. Ekyokubiri bagenda kubeera baavu bayinike. Nga kibazo bw'otwala emitwalo 5 bajja kuwa ettaka yiika 10. Nanga nti ekyo kye kigendererwa ekyokukola districts ku ringi ya Buganda eno. Ampuliriza njagala okebera ebigambo bya mukadde wange oba byatuukirira. Simbagane ne bannamawulire. Peter Kibazo, studio za Radio Simba. Senta Musiwandagi akutumidde Kateregga. Jalise Luganda muwuliriza wa program eno wa Lulango. Akugambye nti oyina ebimu by'ovuza akataka naye bw'onoogenda gyali ojja bberulira. Kale. Charles Romshana. Kakati nkulu kibazo. Nina gwentereza abadda mbuuza nti Mairo land kitegeeza nti Abaganda ettaka baafunanga square mile. Mulimu abafuna square miles.
abaali abanene ne mulimu abafuna obunene nga acres obwali bunyaze bw'Apollo Kaggwa kye baaliyitira mayiro kyekyabangwira kubanga lyagabanirwa mu mayiro on average baali abantu 100 nga buli muntu asuubira okuba nga ajja kufuna square miles 8 naye batono nnyo ababuza n'ettaano oba 6 okusinga baafuna na 3 or even less. Oluvannyuma oba Apollo Kaggwa ne bamugwanya ne bakisingiri abaali mu kyaji bazi kukumbayo ne bazze ne okuva mu kwekalakasa kwa bataka 1910 nja kujjukira okwekalakasa batakabbu emyaka gyabiri ndoza 27 okuvaawo mu kwekalakasa abaali in charge of ttaka beeyongera okugaba ettaka lingi nga baligaba ku ttaka lye bayita erya mayiro naye nga bagaba mu acres era abantu abaafuna ettaka okutuuka mu 1953 awo baafunanga yiika okuva ku 10 okutuuka ne ku 3 awo. N'ekirala mukulu kibazo nti mu Buganda buli nannyini ttaka lwafa abaana batunda ab'ebibanja ababeerako bafuna ebyapa ebyo biba tebikyali mu mayiro kyalisibwa omushaka lwaki olemesa Kateriga kwogera njagala Kateriga abeere nga interjectinga ekizibu kyakati oba mwogera ku bya Buganda alwana nnyo amazima galeme kuvaayo ate kakati no katuwuliriza nkuwuliriza kakati waliwo kyoyogedde ennyanja ya Kabaka njiraba kakati nze wa history oba yasoma history kati mba mbuuza baani abagisima. That's point number 1. Point number 2, baasimisaki what tools, because tewaliwo jembe zino zetumanye zaffe za bulijjo twazina se enkumbi enganda ate tesimiddwa bbanga ddene esimiddwa Kabaka Mwanga owokubiri n'abamu ku bajulizi nga kyali. They are rhetoric questions. Mbadde nse kuba tusimanyi oba tunadda bw'okibuuza ntitukuddamu omujulizi No, ono I'm not asking for answers. ate lwaki toyagala No, they are rhetoric questions. and your rhetoric creates an impression that baakulimba jjojjo ku Mwanga owokubiri si yadda nnyo. genda maaso. So what tools itaka lye baasimawo baliteekawa njagala ndinoonye ng'erikola olusozi olwo ebbali n'ebbali. So olusozi lwenda beeno ttaka lyava wali nayo lwava wali olusozi lwa Lubaga lwava ku ttaka awo. Lubaga yenna Okay, fine. Kakati mukulu kibazo Katerega basima ddamu mu bitundu ebyenjawulo abasima ddamu ezo era bwe babeerayo ettaka eryo lye likola emabbali wa ddamu likola boundary. tujja kutambula eyo tubeerayo. Kakati mukulu kibazo tuyina the Buganda Agreement 1900 tebagiyita the British Agreement. In fact, it's Uganda Agreement 1900. It's Uganda Agreement. Whether it's Uganda or Buganda, tebagiyita the British Uganda Agreement, because owamanyi the occupation force, the imperial force, gwafugidwa company olitakola nawe endagaano nzize uwo ninkuwamba, you are now my property as a company, kati ninkumankola ntya nawe endagaano. Kata awo bulimba webutandikira. But mukulu kibazo kati tunulire monaka nga obadde oyogera ku Majesty, My Highness, those words. The British monarch has gone through reforms. So initially nga ababungereza berwanako okufuna parliament tebagifuna on the silver platter, tebagifuna muddembe. I'm even told battane the kings, they killed the kings okufuna parliament.
kitulina okunoonya who is the sovereign mu Bungereza. Is it the British Parliament or the monarch, the king? Kati the king yaliwo. The sovereign, I mean the source of law, the will. Gwokola na endogano noga kati njikoze ne Bungereza. Now bojja wano tulina okunoonya abahistoria kulwaki twabeera n'amasiga asatu. Bozi kino nkyerese kyabadde mu speech ya Kabaka. Esiga eryabataka, esiga ery'olukiiko, and n'essiga erya Kabaka, right? Then ne wabeerawo the Katikkiro, whom we should call the Prime Minister nga bwe tukiina mu Bungereza leero, and Katikkiro accounts to the lukiiko. Katwano, the President, Mr. President, accounts to Parliament. Kyovalabaye, the President akola the State of the Nation address. Now, ndowooza awo wekiva nti alabika bw'aba ayagadde, bw'asiimye. Because wano mukulu Museveni before Parliament talabika bw'asiimye. No, the Constitution orders him. The Constitution emulagira ku lunaku luno around this time olina okulabika owe statement. Kakati wali yo alabika kankikuvunulire mu lutabaalo olina okulabika ojje owoze olutabaalo. Mu nsi Buganda before who? eri parliament ku lw'abantu. Very good. Wano mu Uganda, mu Uganda the sovereign mu mbeera eno abeera parliament. Now mu Buganda anti abantu baweereza parliament ku lwabwe. Mu Buganda olutabaalo tebaluwoleza abantu, oluwoza eri the sovereign. Yes, Kabaka yakutuma era jjojja okuwoza olutabaalo yagaba. Naye mu ndagaano, okuva mu ndagaano y'olwenda, Kabaka naye ali obulagidi kimukakatako okuggulawo olukiiko buli mwaka. Kati olutabaalo olwo bw'oluwoza eri nannyinimu yagaba abaami nti genda ontabaalire egindi okomewo owoze, because this is not new, this has been and it did not come to us kubanga parliament. Abamerika be bagunjawo enkola gye bayita state of the nation oba state of the union, bagigunjawo olwa George Washington bwe yagendanga okutabaala. Buli lwe yaddanga ng'alina okunyumiza banne nti mumanyi we tutuuse, twawambye gundi, twakoze bwetuti, neefuuka enkola. Wane ewaffe baagisangawo. Kabaka bwe yagabanga abagabe, omanyi abazzi bamanyi okujja kuno ne balowooza nti fe obugunjufu bwe baatusanga nabwo. Nze njogedde ebigambo byange. Obugunjufu bwe baatusanga nabwo bwali bwa nkizo. Obugunjufu obwo Kabaka bwe yatumanga omugabe, ng'omugabe ajja n'awoza eri Kabaka. Mbadde nkebera wano Abangereza n'olwaleero the sovereign of the UK is King Charles III. Jibawoza olutabaalo ye yasiidinga obuyinza n'abulekera olukiiko. I'm not putting anybody to defense. I'm only saying no, I need to school you. I think achifuse person. Lwagambe toyina lubuto. Andi bw'otandika okuweta mu by'otomanyi. Please kibazo. Genda mu maaso. Bamate mwagala njogere mu mbulire. So bw'ogamba nti oyina amasiga asatu, bw'oyina lukiiko where the population is represented, then oyina Katikkiro, the Kabaka wa Bweru. So the Kabaka wa Bweru makes a statement. Kabaka is part of lukiiko. Katikkiro, sorry, is part of lukiiko. I'm saying yes, but appointed by the Kabaka. Because Kabaka gamba alonda Kabaka ye gwaba yeesiimidde. Kabaka talaba mukamwa ebyafaayo bitutegeeza nti okuva mu 5 olukiiko lubadde lulonda Katikkiro, Kabaka n'amukwasa Ddamula. Bwe kyali ku Mikairi Kintu
bwe kyali ku Mayanja Nkanji nakugamba kabaka alina obuyizo obukyusa ennono musawo okusinziira ku mbeera nga yeebuuza ku bakulu bannaabataka naye kabaka talaba mukamwa saagala genda nnyo mu n'ekyo so is the katwano therefore tulabye that the sovereign si lukiiko according to explanation of Mr. Kibazo the sovereign is the kabaka so I would therefore understand ajja bwayagadde in other words ajja bwasiimye the but mukulu Kateega waliwo kyaleese katuli ku New Realm Cyril eyakabaka before the British Cyril eyakabaka after independence before Museveni kakati tuli mu realm eyakabaka after Museveni after yes after Museveni agenda ddi kingamba Museveni maina in Somal today's monitor majaga there are 3 Musevenis so kati ndi ku Museveni waggulu yes Sabagabe ndi ku Museveni waggulu mukulu Kateega gamba bamusaba you get in other words choina bakaterega bakisaba bakaterega the bakisaba the National Resistance Army and therefore choina the National Resistance Army yachibawa. It's true. Absolutely. Thank you very much. Atani yachibawa the Army Council, of course, under the resolution of the High Command. So therefore, Chino is what? Is an operation. Is a military operation. Chovala ate chajja musiye nga chimazo okuyita. Musiye ni muchikona mu. Chajja musiye nga chimazo. That's why we had the army military people musiye. Chajja as a military, it's a military operation, and therefore Obwakabaka ne Kabaka must fit in the strategic security. And chwala mukulu Museveni achogera ko jo naga yes namusinkana ne tukanya bwaba ngo Bwakabaka bugenda kuyamba our strategic security. Kat question eri nti singa oli abubawa mu assessment ye tebuyamba his strategic security. Kati buli beyond America. No, just wait there. Just wait there. Mwembi. Omanyi oli asobola okutebereza nti abawadde. Maybe Yoweri Museveni in his person ngazeeyo emboze eri Kateregga gy'abadde ayogerako eyagambibwa mulwanya muli Semwogerere. Mulwanya muli Semwogerere personally agamba nti ne Mwami Museveni amubuuza nti naawe Semwogerere okkiririza mu bino eby'Obwakabaka nti naye the hope of Mwami Museveni at the time yali kibawe kijja kubadibirira kikole ki kigende and mumbozi zabe anyumya nabo. Unfortunately Museveni traditionalistic singa obugabe weebuli abantu bali bwagala buli singa obugabe weebuli n'ettaka baali wadde ministry ya antiquities nani so I'm saying beyond that nti kirigwa kyolowooza nti yakigaba olw'obwagazi era akyayina capacity okukisikayo kyamuzitowako kakati kiri beyond. No, yes, that's your opinion. Yeah, tate china kweyiguza fa bayino Bwakabaka. Katomuwide katayogera ngara this. Kakati mukulu Kibazo, and that's the truth jenjagala eveyo. Mukulu Kibazo nze bwembanu wanyisa Museveni strategic security. How do I throw out Museveni nga sikitunudemu? Bwabanga agamba it is my shield. At a strategic level. Now, then katunule 31 years later. 31 years. Nzikiriza. Information jenkuwa nti omukuba diplomati bafisijja mwatula linnya. Atayinza n'okubanga ali mukulira program eno. Bali bampasuedi nzo okuwagira Semwogerere. Naye abaana aba UPC ne bamugamba nti ate kasita tumala okugyawo Museveni gwe tuzzaako ye mutebi wammwe yadduka mu bagitangania ya Semwogerere
interpreters yali propaganda ya yali akimbulira kya buntu information yali akimbulira kya buntu propaganda abena Museveni tuzaako mutezi yali propaganda era mu propaganda UPC yaba agenda no Katerega mu propaganda eyo nagenda mu ya craftingira naga nti obota atuuse ekisuumu era semwogerere wakwatira obuyinza ng'obota ajja mu propaganda eyo mwe mwakubira obulango obwasaasanya obuwanga negwolowooza nti abalala batwagala nye ne Museveni ayongedde okutwagala n'okutumanya ku lwandaffe buli mizi myaka 5 abatatwagala nabo bangi omanyi osobola okuteekako kwekyo ekigambo ky'oteekako mu luzungu bwe tuba tukifuula negative oyongerako obuwongezi ka prefix wali okutwagala oba obutatwagala kisinziira kwataddeko prefix n'agijjeeko so 30 kati bw'oba ojjaguza emyaka 3 mugumu ojjaguza progress oba ojjaguza survival ojjaguza existence mbalira kutunuulira survival what are the threats ezisooka ziri 5 bw'owuliriza statement ya kabaka agamba bino na bino bwe mate mwegendereza omulabe waayitira. So what is the definition of omulabe? In my view, omulabe is the National Resistance Army. I said in my view, and you give your view ya Romshana. I don't know why you're hostile with it. In any case, story na. And you know when I am. Tali, asinge Romshana. So my view. So the National Resistance Army. Yes, twabuza Mukulu Museveni, and I was in that meeting. And Mukulu Museveni nga tugamba bwe tubanga tetuwadde Baganda Federal MPs bafite bagenda kudda. We are in that basement of parliamentary buildings. Kati fene tumubuuza atoyagala tukole ki tuweyo Federal. Kati okumubuuza biki byemwakkaanyaako na biki byemutakkaanyaako, because ffe twali tusobola okuyingira okwebyo byebatakkaanyaako. And that's the agreement, because bino biro agreement gwe kibazo kyoyina officially oyina ebyo byebakkaanyaako, but officially toyina ebyo byebatakkaanyaako. But nga senagenda ko batakkaanyaako because yatubbirawo katono nga tebanaba kumugaana. Oyina ensonga semasonga mengo zebadde pushinga. Now kati basirifu waliwo season nga ensonga semasonga zifuza ensonga semasonga. As we speak right now, abasirifu why kulwaki basirifu 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 lwa pressure eva mu NRA, basirifu lwa kweyagalira. Now the Kabaka also said 3 statements. Esooka Kabaka tabeera na musigirwa musigire. Ekyokubiri ina tasobola nti nze nvuddewo waliwo gye ngenze kibazo yajja okubeerawo. Ekyokubiri yeerondera Katikkiro gw'abayagadde. Ekyokusatu nayogera ku the role of Bataka. Soka nkubeo kanonkomeo gasimbagana ne bannamawulire nina Charles Romshana, Siraje Rubama ne Ahmed Katerega Rusanze nayongera ko yakoni kati biri mu maaso. So when we are in the CA, which biri mu maaso mulindwa ante walinjagala kuvaawo nayongera omanyi mulindwa biri mu maaso oyo mwamukola bubi kakati nga tuli mu alimbya bulambuzi ku bizinge sese netakali mwali besese mulindwa biri mu maaso mukwano gwange buli lwengende kalangala munoonye nekye mwamukola kizibu nnyo. Kakati naye bulungi mbya mobilization mu Greater Masaka. Kakati mukulu kibazo bwe tugamba Omukulu Museveni ku byokuza Federal nga tugamba bateesa naye yali akatwako bitono ne bamugana okwogera. Lekerawo yenkola ya wano
omwa yaba leading ali mbere mu maaso lieutenant nga lieutenant yagamba general ebiterekere okubiri was Miriam Matembe then okusatu was kati kankubulireyo a small story. Mwami Museveni wawulo yeeyita ku WBS twabeeranga ne program yes twabeeranga ne program naawe wabangako nekuolwo tewaliiko twakola program nze Semuju ne John Kakande netamale mirundi kati Mwami Museveni nabeera uncomfortable nebitwayogera n'abaali bamwogerera n'awulira nti tebadeliver miringa message naga tujiddemu nga nange wendi netubeera instructed netujiddamu netujiddamu anti yagamba nti dia Fridays in Teso omutekimi byenyanja kati wena mugambe byenyanja tebisobola kubeera mu Fridays naga kalika mujjo mondabe naye bwe yajja yali atusuubira ku discussinga the floods in Teso n'ebigenderako neŋŋamba banywanyi bwe twali tutudde nti naye president temumufuna mirundi ebiri buli kye mwategeka tukimubuuze ki kati an unprepared untutored Yoweri Kaguta Museveni ng'ali unprepared ng'ali unscripted nakyuka nemubuuza but Mr. President ku nsonga za Buganda but we didn't come to discuss Buganda cause but you're here federal mwakomawa nakyuka natutunulira that issue was closed. Semujunganda namubuuza how was it closed, what is the position federal tugisuubira ddi n'alayira never this is not going to happen n'alayira wali ku mpewo kati ab'ekkalaamu ne tukulukunju era nga position ye egamba never. Now abamawulire abawandiika ne story bwe yalaning ku Monday nega nti president alayidde ku federal kati bwe yakuba esimu naga nti that wasn't the subject of discussion era mtamale mirundi mmanyi mulwadde n'alagira ekisooka ne bamugamba alagire TV teddayo okukozesa cuts ezo ku nsonga ya federal ne bakubira abaali mu New Vision ne babagamba nti story temugikozesa eya federal era ekyo nga yabizeemu in the spur of the moment kati bwe bigenda okuddenkeera naga sibyagalayo naye nga yali ayogedde ekiri ku mutima nti kikafuuwe. So kakati basatu ne bamuganda biri mu maaso Miriam Matembe kati biri mu maaso yali ayogererako muzimu ne mukadde Bidandisali nagamba ago ekiro kiturekere tujja kukikolako but kye yali akatubbirako was kye batakkanyako disagreements was on taxation and taxation 1% ki Buganda gyesigaza 2 nga debate eri ani collecting government ga wayagala 30% because they hadn't agreed on the percentage wayagala percentage gwe solooza sente nga Buganda gwe central government otuwe. In other words, you meet the cost of collection and baga bwe tuna collectinga bino bibera strikes zero zijja kubeera kufe eyokubiri and ya kusatu so that's why there was a disagreement. Then the other question was emisolo eva mu Kampala, so the status of Kampala, and the question now was, do we put Kampala mu Buganda? How do we define Kampala? Chovara twice around it is Kampala of Buganda, but not Kampala in Kampala located in Buganda, but not of Buganda. Of Buganda ziri endala. And they were deemed to have cooperated. Yes, so it's Kampala located in Buganda. By the way, ekyo simwe mwakisa mwabasiye mwaleka Kampala mu mujje mu Buganda. Parliament ey'omusanvu yemuza negamba located I think what we did in CS. I'm not talking about the amendment. So Kampala became of Buganda. We are talking about deeming. Deeming Kampala tali atwali katanga bogamba Bushenyi over Ankole. Nga bogamba Mawugola
Okay, Zimbabwe of Buganda. Ne Kampala temwagiteekamu. Ati kyengamba, you see, that was the debate. That was the debate. So twagaana okuteeka Kampala mu Buganda. Why? Because of taxes. Because of taxes and so kati ofuna those contradictions. The first contradiction is on taxes, revenue collection, sharing and management. Nekati kyagaanye okubeera resolved. The second contradiction is on land. Now oyogedde ku, do we put land Buganda land, do we create a Buganda land board over Ankole, over Busoga, over, or I'm talking about CA, or Takalideum district. In other words, there's a fuller district larger than the entire entity. But Chamberlain data land, the larger issue was on Bebanja holders. Bebanja holders vis-a-vis mile. And bobo jukira kakoza mtale. Nga four means the Bebanja Holders Association. Ojijukira. Associations, whatever it is. Echigenderero was mobilizing and uprising against Buganda, against Mengo. Because ayaria pushing Waganda land reform or that land bill, Omara Tubo etc. was Mengo. Katangabano by inciting the peasantry in the Buganda, the dispossessed in the Buganda against Mengo. So that's why I'm saying, therefore, that threat and nene Erwanyisa against Wakabaka is the national resistance army. Occupation Arnakba because emanyi the role singamba dene sente lero nandi kufuye emanyi the role Obwakabaka je playing in strategic security. Why? And I will tell you a story je mpulira because mukuru tajingambanga, but I will be very brief. Ntoli amuyambanga okwambuse mundu smuggle guns kumazi wawa na jamusabe mukuru Museveni nakuyamba ko gwayo tambulize munde katozi tambulizani. In other words, bogamba nti olutalo nga luganye mukuru Museveni yayita Sabataka amuyambe ku lutalo, then who else agenda okukwita omuyambe but for disagreements because your mind ya gerira. You helped me yesterday, therefore you may help another. Masaka Chibuga Chikuru is a state now. So you argue and reason like Ngava Masaka. So the way you used him against Obote omulala asobola okukozesa that institution against you kati Museveni wabagitunulira. But the larger question erinti bagikozesa okusitula Katerega alwane. That Katerega was he a liberated conscious. Unwagamba kati mugende wano mulwane wano temugenda bobo ovuga kibazo as an institution, is he a liberated conscious obana yetaga liberation. So those are now the two threats. And in that emphasis yamanyi nnyo mbadde mpuliza Katikiro mpulizani the threat nene nnyo eva mu intano, those internal contradictions and abajagaliza ababwagaliza ampuliza gasimbaganene bannamawulire eriyaga nti n'embozi y'olwaleero ng'ebadde on the edge nnyo erivere edge John Sebanakita Nkiresaawo. Siraje ekigambo kimu kyokka ku basuubuzi okwekalakaasa. Abasuubuzi okwekalakaasa oba okulemererwa okwekalakaasa si baavu nnyo, balina capacity bo bennyini okwerondamu abantu bajje mu palamenti, bajjeyo abo ababanyigiriza omusolo okuba gukolebwa mu palamenti oba basponsoringe abo abakola okugenda omukulu okusaba talina kyajja kubawa bwe muba musazeewo kumira nsanafu muzimire mwenna musigala waka then solution evueyo. Nayanziza Siraje ngenda kwata Katerega ndyoke malenero mshana. Omanyi Siraje anzijukizza ebimu ku bya creating ebibiina by'obufuzi mu mawanga ga Bulaaya
zaali labor movements. Abantu bwe baawulira okunyigirizibwa abasocialist ne batandika okubalyamu ebitundu nga babasuubiza eggulu ku nsi. Naye aba labor movement bagamba ye ffe tukooye okusabanga gavumenti okutuwa. Labor movement ne zimutatinga ne zifuuka ebibiina by'obufuzi. Era nga bw'olaba Labour ebungereza, nga bw'olaba socialist parties ziwerako byali bikunsu bya bakozi ne bavjamu ebibiina by'obufuzi. Siraje agamba unprecedented but not totally. Agandi nimwe basubuzi mwe muyinawo sente. Ninawo omwami yasubulanga China ndoza kati yakikirira na kifuma. Yakikirira na kifuma yani Simbwa or something like that. Walwa inekizimbe ensimbi za district baziteka kwa account ye. Simbwa. Yagenda okugira tinagande inzi ensimbi zange bwe nzijja musubuzi nenzi yuwa wano sigenda. Siraja abagamba musimbule bano ba Rumshana mu besimbeko. Katerega abasuuzi. Very briefly nga Siraje bwakoze. Kulwa July 3 lwali lwangeringa city nti lwali kamatikira ga kabaka. Ngojeke ebiraya byonna Sudan president yaluwa ye alitamanyi kisinziira president yali mutuufu okukirializinga ne babanga balina kufuna lunaku lulala. Ekiri ekyabasuubuzi kisinziira waliwo akatoba Petros of Brad Bakaliwa eyalwaniriranga ennyo abaddugavu bakyerupe Kenya babajjeko ettaka. Bwe bamulonda n'agenda mu parliament n'atandika okulyanga ne bakyerupe ate nga kakati piano kyekyenanga erina okubeera ne peesa eriddugavu n'eryeru kati oyo Simbwa ndowooza ekyo kyali. Naye ku side y'NRM abasuubuzi balinayo waliyo gundi emu kugundiza visa structure eyaba entrepreneurs abantu abo abakiika ku SEC abakiika mu national conference abakiika mu NRM nga bakiikirira abasuubuzi n'abamakolero mubakozese kuba kino kye kibiina ekiri mu buyinza. Charles Rumshana kakati abavubuka babadde beekalakaasa naga ensimbi zabajjamu abasuubuzi bazibba naye nga abasuubuzi basirise bagulona amaduuka ne babasekerera. Kakati therefore mukulu kibazo omusuubuzi yenna agenda mu kwekalakaasa NRM kubi anaggalawo edduuka ekizimbe NRA ekikwata ekitunde n'abamaduuka abalagagala NRA gakwate ebintu ebyo auctioning. Lwaki? Hanti kati fena tutambulire wamu kozi bali bekalakasiza ne babaseba nammwe ne mbasekerera bakuba obugalo nagayo ovubuka obwogera luzungu kababusibe kakati therefore nabo feeling NRA yena naggala w'ekizimbe NRA ekikwate ekitunde. Charles kyagamba dizirinda bolwanga. It is terrorism. Why are you subverting the economy, the value chain system, your supply chain system? You are an enemy of Uganda ebizimbe babitunde.